bano bakikwata bukwasi. In fact to me singa bamayiga abo tebakyogera bamakubuya nandibage kyeboogera tebakimanyi kyeboogera kifaanana n'autonome okwekutula kugavu okwekutula Makerere University is under Ministry of Education but is autonomous. So in some countries tusobola okugamba ti for you are special muli bakitalo nnyo muli banjawulo nnyo let to join Uganda mwekatubalekinga mwefuga mwekka traditionalism iyo teba federal ebe autonomy era mbabuulira nti mu Uganda temubeeranga mu federal nga bwe balimba bazeewo federal tebangawo federalism kitegeeza there are two spheres of authority, the regional government at Kampala and the federal state at Arusha. Eno in Nairobi, Kampala, member states. Wajja kusigalayo ze tuyita regional over state governments. Kakati je tuna creating the East African Federation. The federal government will be in Arusha. The federal government at Washington. The federal government at Berlin. The federal government at Ottawa. Federal government teba Mengo. Mengo bere regional government. Mengo had a regional government. Kati checha package che abe Mengo je bali ogeddeko esuuti nga bibagala. Okay. Era kwe mutamanyi. The government motono mujiramu ebyenfuna twesololeza omusolo mu constitution mweri naye basalawo babuzabuza abantu mu constitution mu government bill. There are two governments in the constitution. The regional government that was abolished in 1966 and the traditional leaders government. Traditional leaders don't have political power and judicial power. But they can have mu constitution. Kakati bana abemmengo mu magezi gabe bamakubuya balimba abaganda abatasoma n'abasoma abatamanyi nti government Museveni gye yazaawo yeeno eri emmengo no. Ekiri emmengo is a new entity. It has never existed in Uganda's history. Kino kipya. Ekiriyo ki tekina buyinza bwa byabufuzi na busalamisango ati embuza ekyali baddewo kiri wakyogamba ekiri mu constitution nkaga mu mukaga government yankaga mu mukaga oboteje yakuba Museveni yagizawo ne bagigaana government yankaga mu mukaga yayina land board yino terina bano banyumya bunyumya land board nekwata ku bintu byange okujjako nga erani nga kabaka state tesobola kwata kumbuka za magombala za kabaka tubakuba kubi kiboko kiwala bimali nasisema sente mpulira tumule toyo muvukani galubindi nga tategera na kutegera. The trust discipline. The previous Buganda Land Board oboteje yakuba was running the 9 square miles. It was not running Kabaka's estate. Kati baba amakubu yake bakola bagundi bano bakiwala bimali baddira institution ne bagikozesa ebitakola nga baddidde amannya amakadde bagatuuma ebipya. Mpulira Olukiiko lwa Buganda obotezo yakuba lwalimu ababaka 83. The 20 county chiefs who were nominated appointed by the Kabaka in consultation with the governor. Governor yabalonda. 60 MPs balondebwanga universal suffrage nga bwola bakati ba MPs nga bali nkaaga mu lukiiko lwa Buganda. Kaakati nga Kabaka ayinamu banominees aga abasatu. As we speak today Mulichiko lwa Kabaka mulichiko lw'Emmengo temuli mulonde. This is a different entity. Kabaka tasiima. Luno lwa Kabaka anti yatuzayo mu mikabya. Yadda Boston betwali badde tweronderanga ffe abakopi teyabatukkiriza nti omuganda jjajjange yalondanga yasinzanza amagezi simanyi ndowooza nti mu byobuwangwa bali batusingako okutegeera ebyobuwangwa. Kabaka yalina square miles 305 ng'akenda sikake kati Makubuya ne Kiwala bimale n'abo bampanga ne bakaleeta Emmengo illegally. Kiwala bimale amagumba getu ligazikula mu ttaka ntugatunda talina buyinza bukwata ku mairo kenda talina buyinza bukwata ku mbuga za magombolola si byabwe olunaku lumu Kiwala bimale bajja kutunda buli kabuka ayina kakati walabye bya federal babyogerako sinabiwulira bwe bifeaturing anyway akomyewo walabye ko chairman wa Kabondo ka Buganda ng'akunga batwala amakula ne sente kitegeeza 10 years from now nga n'Emmengo yafuuka dda bakijjulula
kubanga ono minisita wa Kabaka wa Barter Trade byonna yabitunda kakati kyembadde nkunyonyola ku gavumenti yaffe tasobola kgenda kuwaabira Museveni mu East African Court of Appeal over political issues. Why? We have not surrendered any of our sovereignty to Arusha. Kati yasinzira kuki asinzira mu jurisdiction iki mafia bakuri yetingira Museveni emisango babbemu ero iro kusanga ng'ekikubya lukuta n'embooko nga bakolagana ne mabirizi batwaleyo kesi nga bo baatona ejjeno bagende eri bali esente nga Museveni bwe baamukola ne baddira omusango gwa tulo ne bagenda bagutwala wa ebungereza n'abawandiiki cases are judged in London. That's the law. But he created case ne balya sente wanudde akolo yali mu Revenue Authority baamusalira amagezi ye yasasula. When did the Revenue Authority start paying gundi za president pledges? Oyo bajja kumunona yunga n'emimwa gyalebera danga n'amanyo gamuwanguzi balyoke bamulete bonna bwe yakola nga bano bannannyini nsi badduka ate bo balabako lwaki tulinda bakaddiwe lwaki tewabaawo mekanizimu ebakwata mu gavumenti ya Museveni yennyini bajja kuba baabirya ddanga ffe situfu zinafunamu nga babitundatunda dda bamuyola namanyi bamwegamu bagamba nga yatulagira naga we are you stupid tobuliddayo mugenda kulya omusajja mu katambi bwakudaala yegembu ono omukazi ne muwala we gwe bakutte olwassaako bamuzannya bwe bati yali tamanyi ti biliyoni 11 tezijja kuweebwayo mulundi gumu bazikola ki bazitemamu emirundi esatu saako y'abasomesa ogwo nno mulundi gwakubiri waliwo 5 billion ezabulanga alupe minister zabulye ku meza ya State House. Oli serious? I'm telling you. Esendele 5 billion. Nga tezinana kufuluma. Zabulye mu State House mwennyini. Nga alupe minister. Mpulira. Yes. Kakati aziba wadde ye kyatazisindikirako bantu naga nti zituuke abatamanyi kubba ati balina amawulire ekintu kyebabye wali kano singa nze nsaba Katonda abalala bonna batusimattuke badduke nekulubya akasajja ako abenyigira mu kutunda organi zaabo okudduka woteri nazirekawo nayingira Kongo Kinshasa oba sikyekyo omupiira gwennyini ogwa twakiti munene babanoonye wano olabe bwe badduka liwo n'omulala ajooga ennyo abo tebajja kuwona. Yes. Kakati nkugamba njagala kumanya akakodyo ke baateze bano mu kasente kakati akakodyo ke baakoze bano omukazi bamusayiningisa empapula biliyoni 11 ye ne bamuwaako enguzi yammeka biliyoni 11 ng'amaze okuteekako omukono nti azifunye mu banka tebazitwalayo kati ye mubbi serious bwe baabawa sente ye n'ateekako omukono nzifunye ne bamuwaakake kakati ye n'asalawo nti zonna zikoze eki azisayinize. Waliwo omusajja nga muyita Kabangala yali musajja mubbi nnyo ono gundi jjajja wa muzzukulu wa Kabangala ono gwendi yazannyanga emizannyo Alex Mukulu. Kabangala yayingiranga mu drapers nga lyedduuka ly'engoye ng'akubye essuuti nnungi nnyo naye nga mbigere temuli engatto kakati nga ye engatto zabbayo naye nga tolitaga nti omusajja yayingidde ng'asibye ettayi n'egoye omusajja yajjidde busuuti nga teyasidde mu ngatto mpulira ng'azisooseka n'afuluma yayina enkola ye nga ku lisiiti bamubuuza nti erinnya lyo gwani nti Kabangala asasudde kati oba yabanga afuluma nga nasasudde mwagala kunkola ki era bamwita Kabangala asasudde obubbi buli buuseeru. Kati oyo omukazi alangushinga luddawa the president should pardon her. Nga bamukozesa wagamba boti mzee wagamba luli nti abantu beyona bebakozesa nabo bebereremu bagire naye asibwe olw'okukozesebwa yalimu mu ddiiro nti omusajja yenna afunyisa omusisita olubuto bw'afunyisa muwala we tonyega why omusisita bamutonda
abeera bamusomesa buteebakana basajja kituufu. So if there is a man asobola okukonvinsinga omusista n'amugya mu convent n'akwana muwalawo bano abasajja ani gwe batakubye mpulira kubanga imagine can you believe nti abasajja bo kye basazeewo sente basemyemu emirundi emeka za instruments bamuleetere papula nga sente zonna she believes nti sente zagendere mu bank n'asayininga kakati bo bamuga nti kabangala asasudde kabangala yasasula ali wali kugufu kujekinga lisiti afuluma yagambye weyombwa mpulira mujja muwulira ng'ayogera I've decided to play this to 3 people the earlier one exposes what they have been trying to do to me because some people did not understand why I left the State House, why I left the NBS. They are now explaining it was their responsibility. 2, I want to tell you the involvement of this command. It is their agent. Mabirizi kasajja ka. The 3rd point is that we two extremes. Uyo omusajja eyabadde agamba eyagambye Museveni is a chief backing dog etaluma tebayinza kulekayo kubba kuba bamanyita talina kyasobola kukola talina kyagenda bakola kuba babe mpulira naye nze kyeneewunya ku members of the first family nti why do you believe why do you use crooks okukozesa ababbi kubanga buli kintu kyabwe abakyala abaganda bakyawa nnyo bakugamba bakyawa nnyo abatoolo negundi n'abajalwanda abasajja abapakasi because baganda used to have so many wives era abakazi 6 kibula bakuga nti omuddu awulye yatabaze ngabo ya mukamaawe lwaki atuma omwana nti gwegenda otwalire wegendi ennyama sijja kubeerayo gwegende gindi olabe ebitaliyo nono bwe yagendanga ngadda ku mukazi kati babaga nti omuddu awulira yatabaze ngabo ya mukamaawe ekyo kishiriti mbadde manyi nti ngabo eno it's just something to hide some meaning naye abakazi abaganda abo bagenda okutegeera abasajja abo abapakasi nga buli mukazi gwakwana abaga mwe tubamanyi mwogerayogera oyinza okunjogerako bwe najagala mukagundi nayogera bwe nayagala mukagundi nayogera ate toyogedde ono omubuulidde tiwayagala mukagundi naye bondi banamubuuza era naye ojja mbumugera baganda women protected themselves, insulated themselves from the papakas because the papakas we are rumamongas bwe yabanga akwano ono ng'ayogera gwe yali wakwanyeeko omuteganga ekigambo kimu kakati n'abatoolo nga baga nti okibulire nyewe okiziikire kokiŋŋambye nti tekijja kufuluma okimaze okiziise kakati why do you use singa nze ebintu bino sibyezikinga abasajja bano implicating very senior members of course of the first family and their opinion the way they are arguing is as if boba slaves as if balina gwe bakolera omulala mpulira if they can do this nga mukyalina mu buyinza if it is true what will happen if you had a strong opposition mwali badde mutya kuba bali badde bagamba nti opposition banatugwamu kyetagisa kakati kusikukulula nagende n'abantu be mpulira kubanga if these people can talk lwaki tebabagaanako argument ey'abantu muzeeyi egamba esente zibbibwa buli lunaku ne watabawo akwatibwa kirabikanga nti no waliwo abatuma Museveni gwatumira mu abo zonna bazikwata nti ayigigiza office bagiyingiramu bw'abasindika nti mugende ayigigi abanoonyerezaako muvundu okusinga ayigigi kubanga naye namukubye nanneereegamu mukuba nga bamulagira ono omuvubuka ng'amulagira mwenye oyo omuvubuka yeerimba tiajja bwagenda kunoonya kalulu afuge eggwanga mu 2026 yoyo omutwe omulenzi gwe baguwasi. If you don't know that you are hated, you are the most hated Ugandan. Even if you challenge Kony, Kony defeats you hands down. Abantu bakukyawa nnyo mulenzi gwe tuyambe totawaana. Tuyita kuwangula nga wangulawo. Everywhere is connected with the scandals.
n'abamawulire bennyini n'olukumi nekino kiba mukaaba bane bamwasa omutwe akaseeta akalya kyeyonoonere. Njagala kutegeera muzeeyi bano be basibye ku ssente za gundi za education babazenyedde ku bwongo. Mpulira kakati oyo omwami agamba nti bali basiru naye bweni yusi otyanga nnyo omuntu asirise. Abaganda bakugamba nti enkoko ebikolimo byayo tebitta kamunye kubanga akamunye katwala enkoko ekoko ekaaba ekoko limange kokolya nti naye embaata yeesirika. Era batugamba ne bwoba okubiddwa ggaali bakubuuza ovuddemu omusayi nti mafumira. Amafumira mabi nnyo buba sirina we mbulidinze. A man like me who is talkative ayiririze buli lw'ennyumba ayiririze naye abantu abo bannassale baddayo eka n'abuuza ddala abantu balonna bakolaki. I've noticed mu gavumenti toyinza kubbamu ng'akabinja kano weekali bo bamanyi ssente zaabwe palasenta z'abanyaabwe ezebazaala omwana ow'emabega yali kutya ya ssente be bazimanyi bokka. Basooka ne bakuteekako aneeya obufiya nga ggwe kampuni yonna bw'ojja mu kifo basooka ne bakwetolooza empewo y'okutya yaabwe kampuni eyaabwe yokka yeyina okuva ate bakuwaako sente zigenda mu kalulu sente zigenda mu kyovula enseebwe kyayi buli akoze n'akabinja kano yakakyawa bajja kwewuunya nkodduka naye wayingirawo n'omusajja ajjayo nnyondo okukwasa mutwe kubanga temuyina ba political allies no gw'olina kuvaawo munze 5 billion nalweyisa azikwate aziwe nannyini nsi mbunze ate ŋŋende mu kifo ewatali ssente oyo yampona omwana oyo yampona naye benyondo yali giwuliddemu. Njagala kumanya muzeeyi okujooga okwo singa bakusiba n'obyasa abantu abo n'obyasa n'ogamba nze ssente saazirya gundi ye yazirya obukyayi nti famire zibayitako naye obusungu bwe babayinako kubanga ono abantu bagenda ne bamubuuza nti gwe wassaako where is the money. Omukazi akubuuza where is the money bakugambye wabbye billions noga nti ono kivumbi nti yagula egundi toilet ya milioni 8 nti ate bya bulimba. Bitterness we shall be worse than with the Rwanda genocide. I'm telling you oba naako kamwenda katuka ekisende kagamba batwala nga balusula we hunt for them they don't give us nti bwe bakutuma milioni 10 olina okuteekamu 5 ezizo kubanga ku 10 lyo batwalidde bajja kuwaakemu obo butakuwaako. What type of relationship is this? Who are your political allies? This is where the problem is. Nti ate kati bwe baba cornered nga buli omu abategedde bajja kutta they will resort to assassination. Are you serious? Bajja kuttayo omuntu omu abantu bakwata omulambo baguteekemu ejjeneza bayingire ekibuga naye omubbi gwe balisooka okubayalira mulabanne enkuba gye bali mukubamu bano balimulaba ku tv balina okudduka ekiro ekyo enkuba gwe balisooka okukwata ne bamutayalisa bulungi banne tebalisula wagamba abantu babere ne black book kyogamba bali banangira alisooka ono alisooka bali muvunjisa nukalabanga okulagesiro nkokayise twabadde ku program wampereza nangamba tulina emmotoka gyano tulaba mu Mirama Hills likasese tulina gye tulaba tumukolereko wano oba tulinde iribya. Waliwo n'omusomozi mulowooza yali tadduka balina obwato ewasudire waliwo ayina eryato eddene lirigindi buvuma ligira liti lirinze okutema yalijuza dda amafuta waliwo obwato obulinze kutema naye ate sebo okuva wano okutuuka ewasudire emmotoka ezirisooka okuyitawo ekabalagalawo balisanza ate bataddemu ebipiira nze fe tubabuulira nti why do natenevu nefumiziza ekiro nengamba nga mpulidde akatambi awo naye why don't people change? Why don't they learn from history? Ekibagana to learn from history, they are not descendants of those who suffered during these incidents we quote. Singa omwana baliwo kati omwana
wa Paulo Muwanga yategeera obukyayi bwa kitaawe nti abakujjayo omutwe kugenda mawoko tebali mukubiddeyo kati oyo yategeera nti the family has suffered. Whenever they see Muwanga's family, or read about Muwanga's family, this woman is scared. That's why he does not make a noise. If she fears even to expose herself because of the history of his father. Gundi Francis Warugembe. Omwana wa Francis Warugembe yaje nangamba. The president yatuwadde sente naye zitumi. Nemuga nemu mwina record nnungi. Who will fight for you? No, ndi mwana wa Francis Warugembe. Kitamwe gwe bateeka konti yalagire mundu y'obote obote nakuba olubiri. Enane gwe wagamba sima yali yeeyita mutabani waabo wa Pakabulo nga naye azze. Badanta wange. Nze wakapabulo nemuga ndi gwe abali bamakitaawo bali balala mukoli bamuwa mu oyiro bw'onooba olowooza nti oli wa kitalo nnyo wakapabulo talina ekiyaleka. You go in the constitution and find out. Kakati singa history eno babano bana abaliwo babadde batambula nayo naye weeri lwaki tebagiyigirako kuba already weeri abo bakitaabwe babirimu tikakati abaana ba Eduardo Segundo bokati bakirimu nti ewaabwe badduseeyo ali mu kkooti abazungu kye basooka okukola kati bamuwaabira emisango mu kkooti over ownership baloya bwe bamulya ssente kati what will happen nga sente za kasi zimuweddeko abalamuzi bajja kululinga nti ebizimbe bya gavumenti ya Angola kati ng'akyayina mane abadde abigulayo nga tebalaba abaana be balizaala bajja kubeera shaped why nti bayigira ku experience but others wafeere kati bwotulira mu gavumenti ng'eno mwana waani eyaliko mu power Wokero Lutwa. Omwana Wokero Lutwa gw'omuwuliddeko ng'akola effujjo. Nze waliwo lwe twagenda e Germany. Ne macha namusanga ku lubalaza. Teyasula. Tebaagala kusasula woteeri agenze ku embassy. Bw'ayingira embassy yali agala kusula ku embassy ya Uganda nga mulimu omukyala asulamu. Ndowooza ne bagaana okutegeeragana. Yasula bweru. I found Okero Olyemu ng'ali ku lubalaza. Okero Olyemu is a humble man. Era Okero Olyemu Okero Olyemu mujje mumubuuza. My jealous don't ask. Okero Olyemu oyo taata we Lutwa baali bamubirayizinga amagye okugenda e Katonga. Baziyo n'asaba Lutwa all of the money he wanted. Ne bazimuwa. N'amubirayizinga bagenda Katonga kugula luguudo. Kaakati gundi oyo Okero Olyemu ajja ku Speak Hotel asanga Lutwa ina abakazi abamanya gundi baziriyo. Nga baziriyo gwe balowooza nti ali Katonga nga Katonga gwali naye ye Katonga gwazibukula alimba mama nga baziriyo Katonga gwaggula nga Katonga muki mukazi mulala mpulira kakati Lutwa's son went back Okero Olyemu and reported to his father nti Daddy, do you believe Bazi Okero ali Gindi, ali Katonga? Yes. I gave him whatever he wanted. He's at Katonga. Namuga let me take you where Katonga is. The real Katonga is Bazi. Bamusanga Bazi. Ali Munte batade wechipa ya Uganda wale. Okwala ngabo nabo muwewe. Okero Lutwa if this is the Katonga, you are clearly if this is the Katonga that has been captured by NRA, yes, we are going to win. But if this is not the Katonga that has been cut off by NRA, we are, let us prepare to leave. Gwalaba akola ayina byakola mutabani w'obote. Ekintu bakirabako. Naye arrogancy y'abantu tebasobola kuyigira kwabo. Oyogerayo omu kwaba abavubuka abajoze ennyo eyakulira mu family y'obwami. These are paupers. That's why bagula binga kirondi bagula omuntu tebakuta bwajja ku mmere ayina peasant mind bwajja kuteba yola ne mmere gyatasobola kulya kumalawo bwagenda okunywa omwenge najja ne gwanateeka mu magulu najiranga agwiza omugagga agenda kyonna ndaba kuki. That's why some of us although we are not at high echelons of authority bakitaffe but
we have self-restraint. Anti chemba denjalo gamba muzeyi abataava mu family zilizo ogamba nti oba yali bweti ne mujja ne muteekawo pesi yammwe ne mubiitinga be musanzeewo nga temweyisanga bali nentegeera nti abaana baawadde be babonaabona nze mu bantu abo bonna abatigomye eggwanga nsaasiramu muhoozi kubanga tuyita notorious tatigomeza bamwogerako bwogezi naye simuwulira bw'atigomeza ono asinga obujozi ono oyo yali mwavu nnyo noono munno omulala ono awunya naye yali mwavu kaali kaavu nnyo kajja kawunya oluwumu kati obwo bugattamu primitivity. That's why jijeeko program mujeeka ani ojjako yani mulinzi gwe obanga weyita wayi. Njagala kumanya muzeeyi, njagala kumanya ku bino ebyassasi n'eisodo Museveni abiyingiddemu n'agendayo si kuswala kwennyini kumuswaza yagenzeyo n'agamba akozesa erinnya lyange saamutumako mu bululu. Tukiyita the politics of symbolism. Politics of symbolism abazungu be bamumanyi nti abantu bali tebamanyi ti Diana ne Prince Charles bayawukanye. Abazungu bwe baba ina problems bagendako kugundi okulambula oba okukolaki okuwumulako baali Singapore. Singapore baku hoteli babayiseyo abaana babazinire Diana concentrated on looking on the other side nono ng'atunudde. That picture told it all. Nti gundi yali ekoze tebakyakwatagana tewakyaliwo bondi. Politics of symbolism. Kakati Lukutana alina okumanya nti a politics of symbolism is no longer mugundi, is no longer symbol. Era banne bamuyambi lwaki Lukutana ne bw'anaabanga baba bazaakalulu ng'ali mu kkomera bajaga what did you expect obanga n'obwaffe bwe babalanga weetuli. Kakati Lukutana kye bamupulipeyalinga kiri kimu. Luputana has fallen out with the power, with the president. It's obvious, even the body language. What does Lukutana need? Lukutana, not to suffer further embarrassment, must have a political cover. And that political cover is becoming a member of parliament. I can assure you, Lukutana will become a member of parliament. Are you serious? I'm telling you. He can't become after jogolye mundu eryo ntikati Lukutana the only cover he has is to have political insulation. Tikakati gwe to move against Kateshumba is not easy. Kateshumba is now an MP kuba ebyo mu Western Uganda babimanyiddwa. Kakati Kateshumba oyera musanga atudde ku economic committee ye kakati kyamalaka mukwata hati kati muzeeya wetwewunyiza system eno omuntu gwe bagamba nti yabba sente mu revenue ate nagenda nafuna political mileage. Tekkiriza lwaki bwe kibanga gavumenti tesobola kudelivaringa service oli nabba n'agireetera wasomako kuba mafiya begundi Colombia nasoma ku begundi nasoma ku Italy mu katabo ko nasoma mu katabo ko akambuga yali musajja nga mutonzi wanjaga nga gavumenti ya America emwetaaga naye Escobar ewaabwe emedeli nga tosobola mukwata kituufu yayiwa ekisenyi n'azimba flats abantu basulira mu bwereere. Yes, the moment a non-state actor or a criminal organization or a criminal delivers what government has failed to do. Look what it means. My mother is not a Wempeta. But a non-Wempeta produce highly intelligent people. Kakati koroza singa kitaffe akyali mulamu yali badde apulazinga marriage ya mama o because go producing yes a family an output of value. This is a problem. Legality or non-legality. Kakati omusiguze omukazi alina okwagala omusiguze okusinga gwe why keya jamuwa ekituufu obeera mu bibyo ng'eri abakazi nabo probleme gye balina nti omusajja yakuyise yeerabireko ku byeka ate naawe ojja n'additional bizibu kyobola abantu bade abawala eproblemu eriwo ebizibu ebyo byonna landlord covid ogimanyi ani the man came to settle down. This is the same stuff he hears at home. Yes. Kakati kyembadde nkunyonyola mu kino nti government loses the battle on graft if it fails to deliver services. Once a non-government organization
nga bwolaba mu Lebanon Hezbollah yenanyini makolero yenanyini malwaliro ye delivering services because the government almost collapsed nga bwolaba nti Islamic Brotherhood emisiri bonyonyola example ezo tolowooza muzeeyi nti oba ogira owammaire gibana bongere babbe bagende badeliving service government yeremeddwa nabagana embagamba nti singa ababbi balumba awaka kati ababbi balumba awaka omwana wo omulenzi ng'omusajja omukulu ne bwekweka mu kitanda munda naye omwana w'omulenzi najjayo ejambiya n'agoba ababbi kati olowooza mukazi waaba asigalidde ki mukazi waaba asigalidde kubuuza gundi ayingidde kuba kati defense ya family eyimiridde kuki ku mwana w'omulenzi yes bwe batonda ajja abuuza omwana we mpulira nti once the government fails to deliver kyobalaba nti that is very realistic omuntu azze n'ayamba abantu gwe bawulira community gwe wulira paketanulonga ati is omusajja yabuuza mutabani we have they given ye job twakisomanga nibaga nti the people Nigerians used to refer to their governments as they and their role was to steal as much as possible from the central government. I see. Have they given ye job from Uganda to kugamba ebintu byango bita bya Uganda company Uganda company yali wakati wali supermarket doze yapenye supermarket yao kakati wali Uganda company omuganda akugandi gwe omuntu kwange omalaga kudibu doti okuyita kwa Uganda company this informs you that the state is considered as not part of the population nti mbagamba luku singa mu kitundu kyewaffe mugenda okuziika ne babawayo omuwumbo gw'emmere n'esefulya y'enva ne balangirira nti bannange omuwumbo gwammwe ogw'emmere n'ogw'enva tuguwadde etaamala emirundi bakunoonya ne muttooyi but this is not the same vigor in which they monitor government resources UP-INADs no because they don't value these things are theirs. Kakati njagala kumanya muzeeyi ebintu ebyo bye baakoze abo baganda ba Museveni temunaabudde kitiibwa kye why ng'obwogojja politics of symbolism did they need to recite his name in an election tukiyita the politics of symbolism this means kuteesa zi political crowd is on the decline era nze singa nabadde kuteesa naligambye omwana wange n'avaamu abo tebakkiriza anti kyenkubuulira mwana we kuvaamu singa obadde ggwe naye bo tebakkiriza kuteesa defeated Museveni and we are related Basanji today 40 years the Kaguta family is being standing against kuteesa you believe nti era ne kuluno kuteesa ina resources eziwangula Kaguta family ayinza obutaba nazo kati ekintu kyakyukamu power yakyukamu abantu balwawo nnyo naddala ab'emputu abali arrogant nti nadduli gwe bakujje ku bwa minister ne bakujja mu seeke ku speed gy'oddukirako do you believe the enemies that are fighting you can they accept mutabani wo no speed gye bakugjeemu okuva mu gundi mu bwa minister ne museeke ne bagoba President Museveni was inciting me to commit murder you cannot tell me to go to president's office where tumwebaze is the head minister in charge of president's office yali yagala be tumwebaze mutte tumwebaze nakola ekyobusiru nalegera permanent secretary tomuwa musaala muteeke mu batafuna misaala mbu I can give nolinjo bomulenzo anuma nnyo saamutta nze nzija nkole ewuwo nti I can genda okuwenyuka omulimu genda okuwenyuka opumbaako nze ompa omulimu gwe ajja mu new vision naye nja kukabetinta nga olaba nti humiliating you to the bone marrow no ajja kuja nolinjo kubatta ekinuma saabata ekinuma saabata ne muddamu yange mweshamu nti bwenfiira wano kyendese sikoleze ku nsi alla kyali ekinumi baana abo butattamu ejoogo lyabwe ne libava kubanga you see nti how they humiliate you kakati humiliation yeeyo abagyeyambisa balwawo jikkiriza naye nze nkitegeera nti the president has made it clear let the people decide
Yes. Saba tumayo. Temwogera ku linnya lyange. But how? The name Kaguta means what? How can you disassociate this man from his name? Yeah, of course. Of course, nothing to webuza. What the president explained to Chiriyo. Kati echo is ochijamu politics of symbolism. Nti muwala wa Kutesa would withdraw. And it means is a decline in Kutesa's influence. Lwaki si muganda wa Museveni? Okubana bo babala. Amafi ekirungi kya babala nnyo. Kyobola abantu kuluno okero liemu bamukubye. Why? They are seeing changes in the Ministry of Foreign Affairs. They don't want okero liemu to take over. This is why bwebategedde nti Kutesa's political career is come to an end. Kutesa has reached the evening of his political career. Noli bamukubye. Kubanga bwe bakuba Oliemu ajja kubuuza, why don't you promote me? Kakati bwe kye baakoze kabamukube balete Foreign Affairs omulala. Okitegedde? Kati tebali mu kuba omu yekka bali mu kubirako. Bo babazedda bo bali calculative bategeererawo nti omukulembeze even mentioning your name is an advantage. Omukulembeze okujja mu area yo n'atakwogerako. Omukulembeze okwogerako. Omukulembeze kikuwa mileage. Mpulira. Yes. Kakati ffe tukiyita politics of symbolism. Nti hawuda omanye nti President Museveni yali ku mukolo n'agamba nti His Excellency the Vice President, the Speaker, Deputy Speaker invited guests. Nenga tayagala kwogera ekigambo Prime Minister. Omanye nti Mbabazi alina lwatu atamwogera ku mukolo. Nga kiki ategeeza? Akukooye. Mpulira mu listi aba akukooye. Abantu baabuuza bwazi yo meeted him nenga no. Museveni is very particular. Tamwomiitinze nti agenderedde. Mpulira. Ne wabaawo yagenda ku mukolo Mbabazi n'ajjayo omukono n'abanga atunudde ebbali. Kituufu. Naye fuula atamukutteeko n'amuyitako. Nambabazi. This is how leaders conduct themselves. N'abakazi bwe batukola. Kyejagala okumanya muzeeyi. Ogenda ne mukazi wo ku mukolo. Abantu bagala leero nga tazze naye. Leero nga tatudde naye mu church. Mpulira. Njagala kumanya muzeeyi. Why do you propose nti Wakutesa ye aveemu? Ye muganda wa Museveni asigale. Kati be balina upper hand. Luya bawangula. Katacyasobola. Ate mu ebintu ebyo mbita byakuzanya biri psychological biringa kawuna. Nti akawuna kano nti akabaana ani asuze nako. Kwega tokalaba it is painful. Gwasuze nako. Gundi Mussolini bwe yakwata Italy. Gundi David Mwesa yasanga Italy yawangulwako Ethiopia. What he did yagamba tekirisigala mu byafaayo nti an African country defeated European power olutalo n'aluddamu. To erase the record. Kakati era mu kino osuubiramu nti after 40 years nga Kaguta family yeri na resources era will they accept to be defeated by Kutesa? Ngalibwe yakwe bintu byafaayo zaawo kyenaalikoze n'alitegedde nga nadduli ffe tutegeera mangu tosobola kuŋŋamba. Museveni was inciting me to kill Tumwebaze. You cannot tell me that when Tumwebaze has ganged up with Nakalema and others that I should go to president's office and as an advisor. You can be Tumwebaze mutte. Tosobola kuŋŋamba n'oyo tumukunde yali asaaga nti ngenda ntya mu New Vision. Ataka nkobye okolera omusajja amaze okuwonoona aŋŋamba mutwalire omusajja ssente lwalina lwa mukaaga nalinja mutomera ng'entaama akapista akajjeyo nalinja mukuba amannyo babanzita banzita. Nze for me I avoid you. Omanyi nti emyaka 7 sibalabangako. Physically I've never seen these people. Mbalaba ku gundi ate nayo nenjikuba Tumwebaze nakamala emirundi ebiri ku TV nenjikuba ate sikulira. To see you for what? You killed my political career. Kicho botegeeza mukuba TV. Wamukyawa bwotyo. Mpulira. They killed my political career. Onkubye mawulire nti ndi mulalo. Nonfuula omulambo nontundiyako amawulire. One decent balizireta. Njokola bakulu ne munne babafukamidde kabuli yange. Batekamu sente ze bantundamu. Ojja kuba tobalaba. Ojja kuba ofudde. That is not to teach them. Nti mali sitekola. Mpulira. Kakati gwe ekintu. Kimagi. Ekyokubiri mbagamba.
nti Museveni is fighting a rebellion inside his palace. Of course wamwogerako emabega nti ekiri wakati awo COVID amutegedde ategedde bani abalya sente kakati today mwasuula butoda how many years ago 2012 8 years ago kakati the other day the minister yabadde mbwa atabaganya bibiina akole mu kimu gwe tokyasobola namugwa the issue of uniting is easy naye namugwanya nono mukamwana w'obete they cannot do it kubanga babadde anti be balinamu ebibiina senjawukana ezo our president yali kiwadde minister of transport where they belong tax organizations belong under Ministry of Transport, but not in Kampala. Kampala they just come. Kampala eringa na nyini nyumba. Na nyini nyumba mwosula oba muokolera. Ate yakulagira gonde. Chocho ino kolera. Yizo kubanga nkolera mu kitongole. Ekitegeeza na kakati nzimanyi. I know why we need a united tax organization. Naye namugwanya nono omukazi ababadde balinamu obubiina bwabwe nga bo bakolera ssente era Mayambala yajja anything built on Mayambala is useless. Tumanye who is sponsoring Mayambala. Mayambala ku bus aziwagira Mayambala kakati oba Mayambala awagira bus tuzikubye ne zitajja kati ate Mayambala akulira atya unification okugira okuyunitinga kiriwe kiganye era ne basigala n'owaabwe sibe yali wadde. These people cannot. But the president believes nti ebintu bino byangu nti nze njagende wa narrations je sent any man is through narration sijijja no mzee bali akwedirayitinga ku bintu bya Kalungi ono gwe basiba nga evictins omu ku bagundi be ya bulimba Kalungi yafuna court order era Demba buuza nti eriyo court order zebirevu eriyo ziri pregnant. Because when the parliament, when a judge, the elected parliament return the money, the national coffers, Katulebe Yaganti, a court order is a court order, must be respected. But those who implemented the court order to demolish the church with court executives, Baba Siba. Kakati, eri yali yabirefunga eno ya lubuto. Eri ya koti yali ntuufu eno yali ya mukyala eno yali agenze mu nsonga nga tekwatibwako. Tell me, let somebody explain to me from the court. Oli amaze okugira respecting anti ate bano mbasiba abagitadde mu nkola. This is where bana basajja bagezi. They don't discuss the ownership of the current ownership of the church and how the church came to be under somebody's land. Nti case process yamala emyaka namirembe neyegana St. Peter's Mundeva to demolish the church. Anything can be demolished. Why? Nze sijagalako ono gwe naguze kakati can't you turn a school into ekiyumba kyenkoko nsobola if the bank is selling the school to me nga gondi eremeddwa okusasula, do you think is there nze bwengula ndi waddembo gamba nti kantekemu embuzi zange mpulira naye government nze nga nguze ettaka lyange siri religious leader I demolish the church. Of course yes Aga Khan yajja wano n'abasanga nga omuzikiti gwe Kampala mukadde bwe bali bagenda bagulekamu jowero yabwe bamanya balidda mpulira kakati bwe bakomawo wano Aga Khan ne bateesa ne government emiguze ebintu including the mosque mwe bali Aga Khan kye yakola basooka ne bakukuguna n'abaganda nedda mbazimbira wali ogwammwe nze ntwale guno. What if you had come ono gundi ebiwolokoma yali theater yali secondary school when the Indians came ku Shoprite yawo when the Indians came is now back to its role a shrine. What if somebody has constructed a bar there? They are lucky that when they came back the building was there but instead of being a shrine had been turned into something else. Because it depends on what I want. Ne ebyo tebabyogera did Kalungi fake is Kalungi carrying a fake court order? How is Kalungi's court order different from the one that the judge used against parliament? Eri abirevu eno nsajja oba eno nkazi simanyi era bw'otegeera nti bamafia mwebali bakwembala singa nnyo mafia yagala nnyo akulage nga bakwata nga ku lutamaguzi era kyova olaba nti the way
abantu abo bakuba ebifaananyi ne bakubako is not the way they have done what they have they have done to Lukutana ndebe kino ekisajja kikatonda kya monitor nga kikubya omuvubuka nti bali mu kkomera ne Lukutana nga kavuka kamuga nti nze nakwatibwa nziwa Bobi Wine nakuba mayinja lwa Bobi Wine neka tuliwo Lukutana namuga we don't belong to the same group nti nga baagala okulaga nti yes status ya Lukutana ki ndala is different or he is in prison. Yes. Newankubadde ali mu prison. Kati ng'olwomanya you member wa mafia. Era kati beebuuzisa why your neighbor is not involved. Explain this. Kambabuulire abasajja abo tebaagala baana badde mu ssomero ssente baazirya. Wabula ekibaagaza abaana bagulewo wiiki 2 oba 3 baggalewo baafulumiza biliyoni nga 5 okukuba ebipapula by'amawulire ebipande ebiraga abaana ti covid-19 mu ddoomu ku masomero ku bipande baagala bazirye kakati eyimu yaabwe yakulya ssente ezo ng'abaana bagenda okudda mu masomero olwa akasente akaafulumye akasobola akasomesa abaana ku covid kakati bo bakimanyi nti why your neighbor is not involved your neighbor is not involved why tebagala kwa your neighbor sente naba your neighbor bagala babbe kubanga bano tebagala kwa your neighbor sente lwansonga your neighbor teyina lolo yonna gyegenda kola mu wiiki 3 bagala abazadde bakwate sente basasule banka zaabwe zikole bakati londi zonna ziyimiridde kakati gwogenda osasule nedda tukole endagaano n'abasu ne ministry nti if our children come back pulimachiwali mutudize sente I can assure you I can bet my money we are not abana badda ku masomero nensasula sente zaffe going to be at school for more than 3 weeks. This is why Museveni has avoided it. Whatever you commenting let the science tell us he is usual scientist. If the scientists could determine whether kids were opened or not, where are they to pronounce themselves on schools? Nkubuulira kakati kyo kyenkubuuza Museveni ye bamusinziza maanyi ne bayisaawo kino baagala abaana badde mu ssomero weekends bagambe nti twazikuba ntuziwa abaana gundi alinnye bamale okutubba let it be clear in case schools and prematurely let the ministry defend our money singa baggula amasomero netwala abaana ne bagaggala mu wiiki 3 nga zeze ebipande bazimaze nabalaga nti anyampise swaga radio yazitwala where the radios that are the TV sets billion nga bina baziri era mujja muwulira mu katambi ng'ayogera ti ezo twaziri I've deliberately put it there concerning the Ministry of Education. Kubanga baba kutiisa. Avuma first lady. No. Let us separate the first lady. The first lady is not a bureaucrat. Where is the permanent secretary? Where is he? Where are the 2 junior ministers? Where are they? So, bano bakanga. Avuma first lady. No. Bongama nti mvuma first members of the first family am I abusing undi kalugire ono mulala mumanyi omukomula president omulala mumanyi why do you talk about Lwabogo is what makes Lwabogo more important ye Lwabogo yawasanjuba is God's daughters are 2 is he married to the sun or to the moon? Tell me what makes Lwabogo important. Nibona muvuma mama anatujjako omusana. Have they accused me of abusing Madam Kajubiri? Do I talk about Kajubiri? They are accusing me. Who is Kajubiri? Nti oyo muntu wa Muhoozi. Nga mazene myaka ng'itaano nga sogera ku Muhoozi. But they connected me with the Muhoozi. Nti onaakuba ono onaakuba Lwabogo because of Muhoozi to pave way for Muhoozi. Nze nasoma ebyobufuzi. Politics is very dangerous. Who knew that at one time Kuteesa has a daughter will fight with the Kagutas? Semanyi. Politics is completely different. Politics is unpredictable. They have tried to defeat Kadaga. Abalemi. Kadaga has marketed stronger. Ono gobakusange hunting ngidogo nankabiru agudde. Taina an explanation lwaki ababaka baabo. Nti ate banigirikitinga constituencies. Was it not your responsibility as chief whip? What if baba nigirikitinga kabalimba
What if even the local leaders who are supposed to be at the local level? No gamba nti mu kiseera kino gwe mu Kampala n'oleeta gaddi ewakiso n'oleeta gundi yena bamukubye ne bamuyira n'enfuufu. Why is it that serious people are running away from you? batulaze nga obululu babunyaga obululu bunyagibwa bali bagobwe kyeyune. Era nze mbagamba nti baana bange mu abato twali badde tuyina ne gundi ne courses how you can manage your life after government. Kuba nabagamba nti abantu bano ekibabeeza mu government ne babajooga balinga enkobe z'ebusitema oba ez'okkaluma zamanyira zikanyugira menvu. I'm comfortable where I am. Nobody can ring me. Ne bakuba mawulire ne bakuba kano balowooza bwe bakwogerako bagenda kukanyugira eri envu ng'enkima. Mpulira balowooza nti bajuuzi can make my money. Ekyo kyonkirina. That's why I'm a very arrogant man. Mpulira era oyo omusajja mu katambi kaakugamba profesa nti president ekyamulondesa mirundi is arrogant, flamboyant, independent. Ye muntu atasobola nti bamafia tebasobola mugo anybody gwe yali wadde ebyuma ebyo bw'aba yabireeta bali mu compromise ewange batyayo jonko benyondo nkwasizeyo omutwe kofini gyeri nenkwatako n'oyogera kumanyi oba nakalema oba nalwesa oba nti nendiwulya buwulizi nti oba kabusingu oba gundi oyo nvuko oba nti nenkiwulya buwulizi mu mutima oba mulyogedde mulize kumbaga ekirala nakikuba ku ttaka. Oli serious? Yes, blood surges. Nze atasonyiwa. Kofini wajugulirani kwabo bonna wajugulirani tewali era bwe wagamba nti ne kujaba uli mu Katambi. We have tried all means. We have sent to him people nsubuga bamusindika. Nsubuga ibe bamwikubidde. Nsubuga be bamwikubidde bamusindika nti bampe billion 5. Nti gundi tumwebaza yalidde billion 5 woteri ye bamusasudde nga teri mu bantu. Ne mugamba ndi muzaki nja tumwebaza ngambye esolo ogimanyi ogigende ne mukakali zireti nja ate agambye jangu ku National Theatre yazo kuweweeka ganti ban mpulira siri mu byaba nakalemeeri mpulira kubanga era saali zitutte. I was playing confirming whether it is there. So Franka tumwebaza interested in giving me money then if he is kitegeeza sente yazitutte 5 billion era kwe kuzesibako ne balimba Kalisa mbwakkirize nti atidde TV ya Kalisa yafa sifa kati mwaka Katambi bakkiriza twamugoba mu office netumuga naye kinuma saaba tamu n'omu